mutukutte bubi abakulembeze baffe mu nsangi zino. Bw'obeera ku mitimbagano enyiika ekujjula kubanga ate chairman ate yakubiriza ebyo ebinaamuyisaamu omulundi omuki omulala amateeka gali badde malambulukufu ekimala nga waliwo equity, fairness, justice. Naye otugambe tugere tulonde tutandike ne campaign program erimu wabyabakama akulira ebyokulonda si bwe guli nina kubeera Teso mu kyalo bwekiti ate entambula muŋŋambe tisigenda naye ate nga program okola otya n'olema n'okuvaayo okubako ky'oyogera nga bano abasajja banemeseza okukola ki kyokka chairman ne wagenda gy'ateewandiisa you're welcome endimu ne zimukubirwa ne yeesiima bulungi. What kind of human beings are you? Ensonga tetuzogereko kubanga basebo ne bannyabo amateeka ga Katonda ge mukulembezanga, okay, without fear or favor, nga tokankanyeemu kukwata amateeka gani buli bokola ekintu nga kikontana n'etteeka lya Katonda weeraliikirire kubanga okontana n'ekintu kyotalinako control. Toyinza kubuuza lwaki Katonda yatuwa amateeka gafaanana ngaago, ago ge yatuwa era obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kugakwatanga bwe gakola gatya nga bwe gali. Kati gwe weefuula Katonda naye ogenda okuweefuula Katonda kubanga oli buli omu akusinza weefudde wa kitalo. Bakuga omusajja teyeebaka eriiso erimu likoze litya. Bannange mubeere n'emirembe, tugenda kwagaliziganya emirembe wano mu mmisa, buli omu ayagaliza munno emiki nga bw'oyagaliza munno naawe gamba nange ginsigaleko kubanga okubeerawo nga teweebase nga weeraliikirire essaawa yonna ina entebe bagibba ekyo kintu kibi nnyo. Wali badde ozibiriza nga weebase muntu n'otwa emirembe naye oli oti emirembe gikola kitya gwe tewawunya musajja kuyita wano engudu n'azisiba ali mu esi abantu bali mu ambulance bafa. Sebo ne ambulance tesala kubanga Katonda akola atya. What kind of human being are you whoever you are? Ebintu si birungi tulina okubyogerako kubanga bikontana ne Katonda kyakola atya kyalagira era tujja kubyogera oba mwagala oba temukola mutya oba temwagala. Daudi yakuutirira mugamba atya Katonda n'ebya Katonda obikola otya obitye. Awo no okukwata Katonda byayigiriza kikulu nnyo mulamu waffe era y'ensolo y'emikisa gyonna. Amateeka gano gagenderedde okutuyamba okuyisa obulungi ate n'okubeera mu mirembe. Okuyisa obulungi n'okubeera mu ki? Mu mirembe. Amateeka gano nga bwe tugogedde tewali tteeka lijjawo mirembe. Sinza Katonda wo tatawo ne mama omusemu ekitiibwa toleranga bere tobbanga toyendanga lwaki ogende wa mukazi wa munno oli wa munno ate nawe olina obukwo tokuta wabaki kundi nawe. Naye oluvannyuma lwa byonna Kabaka Dawudi naye n'agalamira mu kibuga kya Dawudi ku bujjajjaabwe era oluvannyuma olw'okufuga Isirayiri emyaka 40 n'akola atya n'awumula. Ndowooza kyo ky'omusajja ono naye ayagala kukopa Dawudi emyaka 4 katusubire bwe ginaggwako n'akola atya n'awumula. Dawudi bwe yamala okufuga emyaka 40 n'awumula naye yawumula ku butaka bw'abaki abajjajjaabe. Kitegeeza obuwangwa yabukuuma nabo ne busobola okumukuuma ng'awumudde n'aziikibwa ne bajjajjaabe bali abamusookayo n'awumula miki mirembe. Muvanjiri tuwulidde okulabika kwa Musa ne Eriya ku lusozi. Yezu akyali ku nsi ate bo nga baafa dda. Nituwulidde muvanjiri the transfiguration. Yezu yagenda ku lusozi n'afuuka obulala naye ate bwe yafuuka obulala ku lusozi bano abayigirizwa be nga basigadde wansi bagenda okumutunuulira nga waliwo abasajja babiri abamwetoolodde. Omu yali Musa omulala ng'ani Eriya. Naye Musa ne Eriya tujjukira Musa yafa era ne Musa ensuubize teyakola atya teyatuuka. Yalengerayo bulengezi Omukama ojja kulengera bulengezi naye tojja kukola otya tojja kutuuka. Era yalengerayo bulengezi bwe yamala n'afa ne bamuziikiramu. Naye tujjukire Eriya ekigaali kyamu kiba mu kinu ne kimutwala nga bwe yali n'agenda
kati emyaka gyali gyekulungudde nga Musa taliiwo nga yafadda ne Eriya nga yatwalibwa buki yatwalibwa kutwalibwa dda kyokka ati Yesu bwafuuka obulala abayigiza bagenda okumutululira ng'ayimiridde n'abantu babiri Musa eyafedda ne Eriya eyatwalibwa edda bwe baatunula ne beetegereza obulungi beekanga naye oluvannyuma lw'ekitangala ekyali kibuutikidde Yesu ku kasozi bwe kyagenda Yesu najja n'abagamba nti banange temutya Peetero kwe kumugamba nti ssebo wano tusimbewo ensiisira 3 emu yiyo endala ye Eriya endala yaani ya Musa twesiime nakubanga bwe tubadde wano emirembe gibadde miyitirivu tulabe ku bajjajjaffe okulabika kwa Musa ne Eriya kaali kabonero nti ng'obwongo nsi buweddeko tugenda kufuna emibiri egy'ekitiibwa egifaanana nga Eriya ogwa Eriya gwe yalina ng'alabise ne Yesu ate n'ogwa Musa gwe yalina ng'ali ne Yesu kitegeeza tetugenda kufa kagenderero Mukama agenda kutuka ekiseera atugulumize nga bwe yagulumiza Musa ne Eriya era baabotunulira nga babategeera bulungi ono Musa onani ne balabika nga bali mu kafubo ne Yesu nga banyumya emboozi kitegeeza baali bazuukivu nga tebakyali bafu Musa nga takyali muki naye nga ayambadde ekitiibwa ffenna kyetwegomba kyetulifuna mu kuki mu kuzuukira ne Yesu naye n'alozaako newankubadde nga yali akyali ku nsi ku kitiibwa ekyo ate kyeyavaamu ng'ajja ku nsi awo nno Yesu yatoleka emibiri emizuukivu gye tulifuna nga tuzuukidde mu bafu Musa ne Eriya baatukakasa era batukakasa mu kino kyetulabye nti kituufu okuzuukira n'obulamu obw'emirembe egirijja gyebiri bwe tukuuma obuntu bulamu ne tukola Katonda kyayagala Omukama agenda kutugulumiza awo twesabire nnyo Omukama atunyweze mu kukkiriza bye yatusuubiza mu bajjajjaffe bisobole okutuukirira ne muffe Omukama abeere nammwe ongole awo najja kusaba omukulu w'ekika obwe gwe kikwatako ajja kukozesa omukisa guno mu kaseera kano kennyini atulage abo abasikidde abantu baffe bano abayanjuddwa ssebo twaniriza nnyo so mukadde waffe tweyanziza nnyo n'enjigiriza yonna ennambika nnuŋŋamya yonna gy'otuluŋŋamizzaamu ne tufuna obugumu mu kukkiriza kwaffe awamu ne mu buwangwa bwaffe Father tweyanziza nnyo tweyanze erinnya eryange nze Paulo Francis Serubiri mutwali w'omugenzi Antonio Bakasiba Serubiri yabanga Ennyanama agalamidde e Busujju ndi muzukulu wa Kalabanjuki ndi muzukulu wa Kijooma nva mutuba gwa Kayemba era jjajjange waali awo atudde oyo yantuuza ku Bwessiga Mpuuku ndi muzukulu wa Lwomwa Saidi y'Obuvo ndi muzukulu wa Benkima basawo ne bannyabo omukolo guno gwe twatandiseeko edda nga twabya olumbe lw'omugenzi Sewagudde Francis ng'amudidde mu bigere so mukadde waffe taliiwo naye obuvaanyizibwa bwonna era badde ajja bulaba ku mutimbagano nga bwe tubadde tumulambika ye Bruno oyo ye musika wa Sewagudde ye Bruno ye Daudi Bosa nga wanaatulaga nga tugamba nti tumulabye Katonda mutukuumire tugamba tutya oyo ye Daudi Bosa muzukulu omusika wa Sewagudde Francis nga ne Lubuga ye Lydia Nakiyingi mu ngeri y'emu twadde n'omugenzi omulala Ssaalongo Kiyingi Paulo nga omusika we
ye Dawudi Kibuuwa. Ate nga Lubuga ye Roda Babidye Nalugwa. Twabadde ne munnange nga tukola omukolo guno naye kayanjule. Mukadde waffe Faaza, musomesa waffe, bajjajjaffe bonna abali awo, bakama baffe abakulembeze mu zi gavumenti zombi, eya wakati n'ey'Emmengo, abantu ba Katonda mwenna, mu kiseera kino kambanjulire abasika. Omugenzi Yozefu Kateete, omusika we ye Nanfumba Joseph. Lubuga ye Nakiboneka Wilson. Omugenzi Kevina Nabosa Namuwiru, omusika we ye Nakiboneka Betty. Lubuga Nakimbugwe Pauline. Omugenzi Saalongo Mpungu, omusika we ye Kakomo Joseph. Ng'alina munne Lubuga Nakiboneka Christine. Ajja kubasaba tuyimirire tusabire abasika baffe bano, basaba Katonda abakulembere mu buvunaanyizibwa obwo bafunye. Ayi Mukama Katonda tukutendereza era tetukowa na kukwebaza kuba watutonda n'otussa mu nsi. Bwe twali tugudde mu mikono gya walumbe, gwe watuleetera emirembe ng'oyita mu batiisimu olw'okutukkiriza gwe kyoyagala. Omwana we yawangula olumbe n'azuukira mulamu obujja, asobole okuleeta obulokofu n'okuzuukiza bonna abamukkiriza. Mukama waffe tukusaba mu kaseera kano ak'essanyu ketugenda okufuniramu abasika bano abatulagiddwa, otusanguleko amaziga era ogobe mu nju zino zombi, tuyambe okufa nga kuwedde, twegatte ku mwana wo tuwangule naye olumbe, tusobole okuzuukira wamu naye. Kino tukikusaba nga tamu Kristo Mukama waffe. Amina. Saba tutuuleko nga tugenda kukola omukolo ogw'okubasibirira entanda ey'ebyeddiini. Tugenda kubakwasa ekitabo ekitukuvu, tugenda kubakwasa omusaalaba ate ne sapule. Bino bibayambe nga mutukiza obuvunaanyizibwa bwammwe, mwebulire ku kigambo kya Katonda mukulembeze magezi, ate nnyinnyaffe Bikira Mariya nga bawolereza obuvunaanyizibwa bwammwe mubutukize bulungi. Awo nojja kubasaba musembere wano mu maaso tubakwase ebintu bino. Mujje wano. Nakati ngenda kubakwasa ekitabo ekitukuvu. Twali badde bakufuna bitabo bitukuvu naye ndoze tutabifunye watakosebo. Muwulirizanga ebigambo bya Katonda eri mu kitabo kino ekitukuvu, olwo mulibeera n'amagezi ag'okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'okukumaakuma ab'omu nju mwe muva. Bamukisa bawulize ekigambo kya Katonda ne bakikwata ne tuddamu nti amiina. Tugenda kubakwasa emisaalaba gino.
omusalaba guno ogubaweereddwa kabeerenga kabonero gye muli akanaabakubirizanga okuyigirirako okugoberera Yesu mu bulamu bwammwe naddala nga mugubira ebizibu. Awo nno omusalaba guno mugwetikanga na buzira. Ne tuddamu nti amiina. Maria nyaffe tukukwasiza emyoyo gyaffe ogikomeka twagala okukusenga obulu nakukusenga wawona sitani mutondeshwa ezo zibeerenga akabonero akanaabajjukizanga okwesiga ennyo Bikira Maria abatuuse wamu n'ab'omu maka gammwe eri omwana we Mukama waffe Yesu Kristo. Ne tuddamu nti amiina. Katuyimirire tusabe essaala eno nga tusigula bannaffe bano nga tubasindika ku mulimu ogwo ate ogubakwasiddwa. Ayi Mukama omuyinza wa byonna, obuyinza bwonna buva gy'oli, era bw'oyagala abakulu babeere baweereza baabo be batwala. Bano abasika wamu ne balubuga baabwe abalondeddwa bawe baleme kujuliriza ba mu maka gaabwe, wabula batambulire bulijjo mu makubo go, n'abantu bo babanywereze ku ggwe, nabo bakolagane nabo bulungi. Ekyo tukikusaba nga ta Mukristo Mukama waffe. Amiina. Katutuddeyo mpolampola. Kaseera kano tugenda kutwala essaala y'Abakristo nga tusabira, nga twesabira ate nga bwetusabira n'eggwanga lya Katonda lyonna. Tukikkiriza tukikusaba, ayi Mukama, abantu ababonaabona mu ngeri ezitali zimu bajjukire nti mu bizibu ebyo Omukama ali nabo bulijjo. Tukikusaba, ayi Mukama. Olwaleero nga tujjukira n'ekitiibwa bannaffe Ssaalongo Remegio Mpungu, Tata Francis Sewagudde, Ssaalongo Kingi Paulo, Omwami Yosefu Katete, ate ne Sengana Bosa Kevina. Bano abamalako olugendo lwabwe olw'oku nsi, tusaba Omukama abatuuse mu ssanyu eritaggwawo mu ggulu. Tukikusaba, ayi Mukama. Abasika baabwe abanjiddwa wamu ne balubuga baabwe, abaana b'omu nju ate n'abooluganda n'emikwano, naffe ffenna twesabire tulafubane nnyo okutambulira mu kkubo ly'Omukama atugwanyize empeera ey'eggulu. Tukikusaba, ayi Mukama. Ayi Mukama, saasira abaana babakwegayirira, owulirize n'ekisa emitima egikyukidde gy'oli. Abalamu n'abafu tunaazeeko ebibi byaffe tutuuke mu kwesiima okw'olubeerera. Ekyo tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katutuule tugende mu maaso n'emmisa nga tuleeta ebirabo byaffe awataliira Omukama.
Katonda tata byebyo bise n'oluyimba nango omuzinyi kwendi biteye ekitiibwa bikulira omutima gwange. Tegeka tudapaati oyinza wabikola sima ekitambiro nze nammwe tetumuweereza. Ayi Mukama, kkiriza ebirabo bino bye tukuweereza nga tusabira abagenzi bano. Ssaalongo Remediyo Mpungu, Taata Francis Sewagudde, Ssaalongo Kiyingi Paulo, Mwami Yosefu Katete, alina essenga Nabosa Keviina, wamu n'abasika baabwe ne balubuga abatulagiddwa be tufunye. Essanyu lino litugendereko bulijjo okutuukayo tusisinkana ab'enganda n'emikwano gyaffe bonna bwe wayita mu ssanyu litaggwaawo. Ekyo tukikusangata mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mwimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Owamakisanyira okuteekwa tuteekwa kituufu ddala omuvuya n'okulokoka ng'Omukama Paatiro omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu sowannaku ffe abantu bokwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Anti mu ye mwe tujja okusuubira nti tulizuukira ne twesiima. Ffe abandibadde banakuwala olw'okubanga okufa tekuwoneka naye olw'okubanga baatusuubiza nti tuli bakuzuukira. Ekyo kituzaamu omutima. Anti tukimanyi Ayi Mukama nti abakukkiriza obulamu bwabwe bufuuka bufuusi naye tebubaggyibwako. Ensiisira y'ekisulo kino ey'oku nsi bw'emala okwabizibwa tufuna ekisulo eky'olubeerera mu ggulu. N'olwekyo tetuba tusse ekimu ne bamalayika ne bassaabamalayika ababugiriza Namulondo abafuzi era wamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olutendeza ekitiibwa ky'obutamala nga tugamba nti Ayi Mukama oli mutuukirivu, ye gwe ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo bifuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bamala okulya ekyekiro naddira ne Kaliisa era ne yeebaza, naawe abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno Kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira.
ekyamagero ekyokukkiriza. Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukweza omugaati gw'obulamu ne kaliisa y'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza babagabana mu biina omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekereziya wa bunyenkulungo y'ensi, mujjuzeeyo n'okwagalana wamu ne Leewo Paapa waffe, Pawulo Ssemwogerere Ssaabaepiskopi waffe, n'abo bonna abaakwawulibwa mu Kereewo. Jjukira abaweereza abo n'abazaana bo be tusabira mu kitambiro kino. Omuweereza wo Ssaalongo Remegio Mpungu, omuweereza wo Francis Sewagudde, omuweereza wo Ssaalongo Paulo Kiyingi, omuweereza wo Yosefu Kateete, ate n'omuzaana wo Nabbosa Keviina, bewayita bave mu nsi bajje ewuwo. Nga bwe bamufaananya omwana wo mu kufa, bamufaananye ne mu kuzuukira okwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe bonna abebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje ekyo yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafunda bwe wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayidde tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutena n'okugulumiza, wamu ne Mariya Omubeereko omutuukirivu nnyina Katonda, ne Yosefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu, era n'abatuukirivu n'abalokisendo bedda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Muyimirire bannaye. Gwe Katonda Paatiro omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofunamu naye, era mu ye mw'ofunira buli kyonna na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe. Atukozesa ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo tuyigiriza, tumukowoole nga tumusaba atuyambe, nga tusaba atuwa omukisa byonna bye tukola, naddala okulembera bano abajjudde ebigero bya bannaffe. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bibi bonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire esatu n'ekibi ennaku zonna, tutebengera awatali kutakukana kumu, nga tulina okwesima kwa tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti balekedde emirembe bawadde emirembe gyange, totunuulira ebibi byaffe naye amaaso gazzukiriza kwekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'owangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Twagambe nga bweyagaliza munno emirembe, nawe lyesabire lisigale mu mutima gwo. Kale buli omu ayagaliza emirembe. Katonda yono Kristo ajjawo ebibi by'ensi, beesiimye abayitira ku mbaga y'akaliga.
nze kuzuukira nze bulamu omukama bw'agamba akkiriza nze ne waalifa aliba mulamu era buli yenna omulamu anzikiriza talifa emirembe gyonna. Atuyimirire twebaza omukama. Ayi Mukama, abantu bo ababadde mu kukuza ekyamagero eky'okufa n'okuzuukira kw'omwana wo batunulize ekisa era obaddiremu bw'otyo ng'obakutte ku mukono mu nsi muno bayise bulungi batuuke mu ssanyu ery'okuzuukira wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo awanga n'alamula emirembe n'emirembe. Tusabe Omukama ffenna atuwe omukisa genda kusaba Omukama atuwe omukisa tugalewo emmisa eno ate ndowooza wano waliwo ekijja si bwe guli wekiri tujjagenda kukijja okusabira ku bagenzi tujja kukiikirwa abantu batonotono ate tukomewo omukolo gusobole okugenda mu maaso naye njagala okwebaza ennyo mwenna okwetaba obulungi mu ngeri y'obukakkamu mu kitambiro kya misa eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe. Basaba tukutane ku mitwe gyaffe tukoole omukisa okuva ewa Katonda ogw'enjawulo. Tujja kuddamu nti amiina. Mukama Katonda kitaffe abajjuza okumwagala n'okwagalana musobole okwongera n'okukola ky'ayagala abatuuse eyo mu ssanyu bajjajjaffe abatuukirivu gye baalaga. Omukama oyo kiwa mirembe abasangula amaziga abamaleko ennaku ze mubaddemu amaka gammwe agajjuza ekikubagizo n'eddembe mubeerenga bulindaala okutuusa lwalijja abatwale gy'ali n'abatuukirivu be. Nammwe abooluganda awamu n'abasika ne balubuga baabwe nga bwe mugabanye ku buvunaanyizibwa buno ekikubagizo ekiba mu kukkiriza n'okusuubira n'okwagala, emitima gyammwe Omukama agiwe okuwuliranga ebigambo bye abawonye byonna ebibajjira obubi mutambulirenga mu biragiro bye okutuuka lwe mulituuka mu ssanyu ebitaggwaawo. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu omukisa guno gubakeko ate gubasigaleko ennaku zonna. Emmisa ewedde mugende mirembe. Mwami sewagudde ate n'abalala newandibadde nga tetukyabalaba okujja kwaffe ku kijja kino essaala zaffe n'okuyoyoota ekijja kino mutwagala okukakasiza ddala nga bakyali omu ku ffe era nga tukyabaagalira ddala. Tubasuubiza okubasabiranga Omukama abatuuse olunaku lumu abazuukize wamu n'ab'eŋŋanda zaffe zonna abalala be yayita nga bwe tukyajjukira n'okubalumirwa kwe tutadde naffe nno temutwerabiranga. Mutwanjulire ebyetaago byaffe byonna eri Omukama tusobole okubeera n'emirembe mu nsi eno okutuusa lwe tulijja gye muli okubeegattako mu ssanyu wamu n'Omukama Yesu Kristo emirembe n'emirembe. Amiina. Mirembe maali ejjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaaye wa mukisa. Ekitiibwa kibe kya Paati n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Mukama obawe ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama obawe ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama obawe ekimuli ekitaggwaawo.
Reverend Father Victor Mungalo ngalo gazibuze tugenda tukubireko mu ngalo jakubasaba tukubireko omusomesa Margaret Mungalo nekwaya yaffe ennungi ya St. Francis okuva musomesa Kyemugongo tukubireko mu ngalo jakubasaba tukubireko bakadde baffe abakulu b'ekika abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo bakadde baffe mwebale nnyo mwebale ddala nja kubasaba mwenda mwekubireko mu ngalo n'abasika baffe ne balubuga waliwo abagaana olina agamba nalaba omusana ne weewuunya tubakubireko abasika ne balubuga nja kubasaba tukubire abakulembeze bonna mu ngalo abakyala abakatuliki mwebanyemo mwebaliri ddala tukubireko maama Sewagudde maama Sewagudde ali wansaba maama Sewagudde ajja atuule wano mu ntebe ye maama Sewagudde tujja kusaba ojje otuule mu ntebe yo basebo ne bannyabo ensonga etulese wano tugimanyi bulungi bakadde baffe abakulu b'ekika abakoze omulimu ogw'amaanyi okusumikira abazze mu bigere by'abakadde baffe mu lumbe luno olwa taata Sewagudde wamu ne Ssaalongo ate n'ennyimba endala zonna mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okwaniriza bakansala abali wano kansala Walusimbi Francis owa Mugongo B sebo tukwaniriza era webale okubeera omusajja omukozi ddala oli mukulembeze ddala kansala Nabuuma Sudat naawe nnyabo tukwagaliza byetweyagaliza ate ne musajja wa Kabaka omukulu Budala sibo naawe webale nnyo webalire ddala nze Buyondo Abudala mukama wange abakulu b'ekika nze ndi muzukulu wa Kabazi n'ejja Kasimba ffe tusibuka kyangu abakasimba webali wano iwamma mwebale lwakasimba tuli bangi basabo ne bannyabo nze nno sooka njagala okwebaza abafamire y'omugenzi Sewagudde nga bakulembeddwamu Maama Ruth n'abaana n'abazzukulu bannange mwebale nnyo okola omukolo ogw'ekitiibwa muweesezza amaka gano ekitiibwa nga bwe kyali nze Sewagudde yali wa kitiibwa omwami Paulo Kiyingi mwamumanya yali akola mafuta nga naye munene naye mwebale nnyo ekitiibwa kino mwayagala nnyo muzeeyi namulabako ebbanga lyonna ne kaakati ekintu kyemukoze kibajjamu baana nga bafamire ya wano mubakubireko mu ngalo kubanga bannange ffena tuli bazadde omuntu okubeera nti yazaala n'akola omulimu gwe n'aweerera n'ayagala famire ye ate n'abaana ne baweesa ekitiibwa yabakuliza mu ddiini kyekitambiro ky'emisa kino kyenva mulabanga father azze wano sebo father amaka gano gabadde ga ddiini ebbanga lyonna muzeeyi bwe yali era basigadde bagenda mu maaso tujja kuyita omutongole ajja kujja n'emitwe 3 nabo batuuse obubaka bwabwe bantu ba Katonda mwenna sebo father n'abakulembeze mwenna erinnya Nelson Kirwana Ssaabasajja gwe yasiima ng'omutongole mukulembereko ekyalo kino ndi musajja mukristaayo ndi musajja muganda ate ku sayidi endala the chairman Loring Party nayo kyalonze nkitwala sebo faza twesiima ebigambo byotuwulidde enjiri nze kwennyini enkutteko simanyi n'abantu abali bakutteko webale nnyo mwebale ddala
Abo ab'omunju eno sebo abakulu b'ekika tubeebaza olw'omukolo guno ogw'ennono okukola omukolo guno ogw'ennono n'abasika mbeebaza nze kennyini ayogera nze ndi wa lunyiriri waliwo abamu abagana obuvunaanyizibwa obwo naye mwebale kukkiriza obuvunaanyizibwa obwo si byangu sijja kwogera bigambo bingi wabawo engoma ennene entono teyogera nnyo mukama wange waali mituba 3 agenda kutuusa obubaka obusingawo naye obubaka mbubawo obusembayo tugenda mu kulonda mubeere beegendereza mulonde n'amagezi temutunuulira nnyo kino naye mulaba omuntu abanatwala eggwanga mu maaso n'ebitundu byaffe mu maaso yabo mukama wange Father, somesa abakulu b'ekika ekyendiga abataka n'abatuuze mwenna abazze wano okusaasaanya omukolo guno mwebale nnyo mwebaliriza neebaza nnyo maama Sewagudde olw'enteekateeka eno ate ne neebaza abaana baffe abali wano n'abali emitala w'amayanja olw'enteekateeka yonna eri wano ate maama weebala okuteeka mu nkola kubanga bangi ebigambo bandyagadde bibe birungi oluusi ebitatambula bitambula enteekateeka yonna okuva lye twatuuse wano olunaku lwokuna tuka kati enteekateeka nungi sebo mukama waffe Father n'abakulu b'ebika ensonga etusomooza nga abagambi era etuyuzayuzize ennyo ekwatagana na ttaka ebika byonna biyuliseyulise olw'ensonga bajjajjaffe ettaka lye baalwana ne balikolerera fe ne twagala okuliyuzayuza okulisaanyawo kaakati ebyo nno mu Buganda wano byebintu ebitusomoozezza ennyo ne tuyulika wano bwe kiba tekiriiwo mukama yeebazibwe nnyo naye ebikanga Buganda egenda kusaanawo olw'ensonga y'ettaka kaakati abaami ba Ssaabasajja nga tuyita mu mmwe abakulu b'eddiini n'abakulu b'ebika tusaba abakulu b'eddiini mukisabire nnyo kubanga era mulina ebika gye muva ate n'abakulu b'ebika ensonga eno ekwatibwe n'okwegendereza mmanyi nti ebeewaguddeko olw'abaana nti bakutte ettaka nga bamaanyi ne balikwata ne baliyuza ne lisaanawo kakati bwe tuyita tetukyalinawo akawugiro kano ak'abasemugondo naye buli lwe tuyita tugamba kugamira waali ewaffe olaba bizimbe ebiri waggulu nga biyirako akayumba akatono bwe kaba kasigaddemo akaatunda ebijja nga bikulukutira mu nkoka nga babisendawo tebabiwadde ekitiibwa nga bitwalibwa gye birina okugenda kandi kyendeka wano kwe kusaba okw'amaanyi sitaani aleme okuyimirira n'okuyuzayuza kuba abaana abamu basisenga bato Katonda ababeere nnyo mube buwumbi ebika byammwe amafumu ago bagabakwasiza situlwana naye okukuŋŋaanya bannammwe nga mwogerako nabo nga mubawumbawumba nga mubakuŋŋaanya kale naamu n'ebigambo ebyo mbagaliza ekiseera ekirungi ekyokuyita mu kulonda ate ne Katonda teekako omukono gwe tuleme okuyulika kasebo n'abanyabo abali wano twebaziza nnyo kujja wano ng'okwebaza omukulu atuwadde ekitambiro ky'emmisa abayimbi nga bonna bamukwatiddeko omusa
mwenna abali wano tuli mu kubeebaza naye gye mutwaliddeko ennyo okukola omukolo guno tuyambiddwako buli omu atuyambye mu ngeri ye tumwebaza wabuli ekitegekeddwa wano kitegekeddwawo olwawo emikwano akukola oluvanyuma emikwano bonna tubeebazizza nnyo nsaba tupiireko Father Victor mu ngalo ez'amaanyi. Neebaza Mukama nti kino bajjajja bange bakikoze kubanga jjajja kyabadde asinga okwetaaga ebadde essaala ate era tugimuwadde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Erinnya lyange nze Luwama Francis Walusimbi ndi muzzukulu mu maka gano nga nzaali jjajja wange mukyala Nabbosa ne jjajja wange era Sewagudde. Nze ndi kansala wa Mugongo Kyengera Town Council abasaavinze obulungi ate nga Mukama yayagadde ne bangattako ebyalo Mugongo yonna nga nze ngenda okugitwala. Nsaba ku Kyengera Town Council nsaba mumpe obuwagizi bwammwe nga kansala wammwe sigenda baswaza era sibaswazizza. Mbadde mmenyeka nzekka ku kyalo kino emirimu nga ngikola nzekka naye omukyalo ono aneegasseeko naboomwa nsaba mu mwaka nyabo okutubuuze. Omukama mulungi obudde bonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange sirina bingi bye ngenda kwogera naye erinnya lyange nze Nabuuma Sudati nga sirina kusaba kalulu sooka onyonyoleze Nabuuma Sudati ku byalo bina. Kokonjeru wano wennyini ewaffe, Kokonjeru Zombi, NFB ne Kabojja ne Kyengera Central. Mukama mulungi obudde bwonna. Abagenyi baffe bonna nsanyuse nnyo okubalaba bannange. Essanyu lyitirivu okujja mu maka gano ag'omugenzi Sewagudde. Amannya agange nze Lucy Sewagudde. Bannange nze olunaku olwaleero nja kwebaza bwebaza, sirina kirala kye ngenda kukola. Bannange neebaza Katonda olw'okulaba nti mutwagadde nnyo. Neebaza Katonda olw'ebyo byonna bye mutukoledde. Bannange tetwandisobodde nga tuli ffekka okukola ekintu nga kino naye mutukwatiddeko nnyo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza okusooka byonna, neebaza Reverend Father Semwogerere, webali kutwagala ssebo n'okkiriza okujja okulembera ekitambiro ky'emmisa. Neebaza omusomesa Makureti, neebaza kwaya eye Mugongo, neebaza Chairman Lutaaya. Bannange mutubeereddewo nnyo. Engalo za Chairman bannange musukire. Neebaza ebibiina ebyenjawulo byendimu. Bannange eri mu bibiina ebyenjawulo naye nga byonna bitukulaakulanya. Ekibiina ddala ekisooka kye nasookera ddala okuyingira gye tuli bumu Women's Group. Ekibiina ekyo omukyalo ono mituba esatu ye yakinyingizaamu ne tuzzaako ekibiina kya Sekibu tutambuddemu. Ekibiina eky'emiriraano esatu Sewagudde Kigongo Kenya. Ne neebaza Bias eyo gye mulaba bannange ejjuddemu bamaama bange ne bakojja. Ng'ekulemberwa maama Florence ali e Boston. Ababias muyimiryeku bannange babalabe. Ekibiina ekikyamaanyi. Nsanyuse nnyo bannange okubalaba. Toli akakoze nagira ddala muki. Neebaza bannange abakyala Abakatuliki.
abakiikirireko abakyala abakiikiridde abakyala omukano kemulaba buli bwe mulaba mukano ye mukyala omukatuliki abamugongo nebaza abantu bonna bannange mwebale bannange nebaza abaami bange ne balamu bange bannange mwebale kutwagala mwebale kutubeezaawo nebaza buli omu nebaza akakiiko akakulembeddwa mutabani waffe Ronald Ssalongo Sewagudde Ssalongo wali maaso Ssalongo oyo tumwongere engalo musajja mulungi nnyo okoze omulimu gwa ttendo nebaza mwenna bwe tubadde mu kintu ekyo nebaza bannange ssente ze mutuwadde kubanga tetwandisobodde mulimu guno nga bwe mugulaba naye mutujuukiridde kinene nnyo Ssekinoomu ebibiina mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala bannange gwendeseeyo tanyiiga mwenna mbebaliza wamu nga mukwebaza okwo kuva ku ntobo y'omutima gwange era bannange bamuteesa bakojja bakojja ne bamaama bwange abo bemulaba bonna bamaama bange ne bakojja neera waliwo ekibiina ekitugatta ekyamuteesa mwebale nnyo bannange mwebali kwagala kaana bampita kaana bannange neyanziza nnyo neyanzeege simanyi bwe nyinza kwebaza naye mwenna mbasabira bambi buli omu wajje Katonda amuddizeemu musera era abawe ekirabo ekyobuwangaazi era nsaba Katonda abakulembere nga muddayo buli omu mu maka ge amutuuse mirembe amanya Ruth Sewagudde senti gyaviira akabonda ako y'omu ku bakulembeze nabo twongere biki mwebale byonna bimukoze mu kiseera kino ate katuwulirize mwana waffe Siteera okuva emitalo amayanja bannange ku lw'abaana n'abazzukulu b'omugenzi Francis Sewagudde n'ab'enju z'abaganda baffe Ssalongo Kiyingi Joseph Kateete Senga Kevina Remegio Mpungu ntuusa okwebaza kwange era nsaba ntwala omukisa guno okubalamusaako namusa ku bajjajja ku bassenga ku bataata ku bakojja ne bamaama n'abantu mwenna mwenna abazze mu kiseera kino mukulike amakubo mukulikire ddala mwebale nnyo nnyini ddala okujja okubeerawo nga twaba ennyimba z'abooluganda njagala okutwala omukisa guno okwebaza faada atuwadde ekitambiro ky'emmisa ekirungi bwe kityo weebale nnyo faada weebalire ddala ng'enjogera ennaku zino bwegamba nti emikolo gituwuuba tukimanyi bulungi nti nno bangi kummwe mubadde n'emikolo awalala naye era mwerekereza mube naffe nga tumaliriza olugendo lw'abantu baffe tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala era nyongera okwebaza mwenna mwenna abatubeereddewo mu mbeera yonna buli kabeera kaguddewo ne mubeeranga wamu naffe wano ntwala omukisa okwebaza mukwano gyange William ne Janet University yatufuula Luganda mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza nnyo abantu bonna naddala abatukuumidde maama waffe omulungi we tutali mwebale nnyo mwebalire ddala wano nyongera okwebazaako ensoso Nnaalongo Mukama yakutuwanga kirabo weebale nnyo weebalire ddala era neebazaamu ak'ensoso Ronald
Ronald Sewagudde weebale nnyo okoze omulimu gw'amaanyi ku lwaffe baganda bo weebalire ddala okulaba nga tumaliriza omukolo guno ogw'abantu baffe. Taata Kaggwa tukwebaza olw'amagezi gozootuwa ongawe nammwe benna mwenna besimenye mannya munansonyiwa naye tutwala okwebaza okwawamu buli omu alina kyadduukiridde mu ngeri yonna ey'enjawulo omukama abatuwangaalize. Nsaba Katonda abakulembere mutambule mirembe era mubeere bulungi. Eri taata wange omugenzi muto wange ne baganda baffe abalala ne bataata ne ssenga omukama abawummuze mirembe abawa ekitangaala eky'olubeerera. Nze Stella Nalugwa. Mukama mulungi obudde bwonna. Neyanziza engalo zange kati ezo zemukubye zange katuddemu. Mukama mulungi obudde bwonna. Ebyo amaaso gaffe ebitalabangako. Bassebo ne bannyabo nsaba okubawa program abasika ne bajjajja ekyamazima twateeseteese abasika bonna muddayo mu tenti ey'ekika muli ekyejjulo ekyawamu ne bajjajja bane mukikubireko mu ngalo. Enteekateeka ey'okubiri faaza waffe ono mumukubireko. Ono yafuuka singa tabadde faaza nandigambye wa kido wa ku kido waffe. Ate weebale kubuulira enjiri mugiwulidde mutya ey'enkyukakyuka. Mukama yeebazibwe. Kaakati faaza ne ttiimu yo bayingira mu nnyumba wano. Maama Sewagudde we yateekeddeteekedde n'abakyala abakrista abakatoliki munsaasire bwenteekamu abakristaayo kiri ku memory card. Mu nnyumba wali abako abali mu tenti eri bagenda wali ewabaaba omugenzi Kiyingi wetugenda okubagabulira. Ekyo nakyo mukikubireko mu ngalo. Baŋŋambye nti waliwo abako abaliko betuwa twateeseteese bakyala bammwe ffe bannyinaffe be bagenda okubaluŋŋamya mu nteekateeka. Kakati enteekateeka endala tugenda kugirangirira nga bano betumenye ab'enjawulo bamaze otuvaamu. Abasigadde tugenda kwongera okubategeeza. Entambula egenda kubeera bweti. Mukama atukoze bulungi. Service points tulina 3 mukikubireko mu ngalo. Service point eri esooka egenda kukola ku tenti eno. Service point eno ekkirira egenda kukola wano. Service point eri endala egenda kukola wano. Naye bassebo ne bannyabo, Mukama atukoze bulungi. Abayimuka nga tebannabawa pledge card ewaabwe amazzi tegakomyewo kunaaba kujja ku mukolo. Mukama atukoze bulungi. Buli ali ku mukolo balaba tuli babuvunaanyizibwa era Mukama atubeere obuntu bulamu n'embeera ennungi gye tutaddewo okuva enteekateeka we yabadde tugenderaawo. Mukama yeebazibwe. Ba ashers bano bannange tubawe emirimu. Bwakuwa coupon genda ku line asembayo okukwata tray ng'ozzaayo coupon nga baddamu nga bazikomyawo bwetutyo mu speed. Tusuubira service point eno ey'ekyemmanga okuba nga egenda kuba nti eyanguwa okutambula.
atatondo atafukafuka atatwabulira Yesu jango weta nkulindo nakuyimbira nakuzinira bankutendereza Yesu jango weta nkulindo we bulungi weta wasobola byonjo wamatiza bonna Yesu jango weta nkulindo we mugenyi wanje we muganzi wanje we mubitwa wange Yesu jango weta nkulindo yangu we Yesu mwagalwa wange yangu jangwelo jango weta nkulindo weluyimba lwanje ekwesanyu lyanje wekwesiima kwange Yesu jango weta nkulindo we musumba wanje gwe musawo wange gwe mulyoyi wange Yesu jango weta nkulindo wemmere y'omwoyo gwe masago bulamu wensula etekalira Yesu jango weta nkulindo gwe Katonda wange gwe Kabaka wange gwe kyonsira kyange Yesu jango weta nkulindo gwe jjinja ery'entabiro yegwe lwazi lwange yegwe maanyi gange Yesu jango weta nkulindo gwe ndagaano yange gwe busika bwange gwe kikompe kyange Yesu jango weta nkulindo jangu jangwelo gwe Yesu mwagalwa wange jangu jangwelo jango weta nkulindo Yesu gwe mulyango gwe mazima gokka Yesu jango weta nkulindo Yesu gwe kigambo ekiwa bulamu yegwe essuubi lyange Yesu jango weta nkulindo yegwe eddembe lyange gwe bulamu bwange gwe magezi gange Yesu jango weta nkulindo gwe bugagga bwange gwe mugabi wange byonna ebyange bibawo Yesu jango weta nkulindo Yesu gwe mukama w'obulamu wange musanyu n'entaku Yesu jango weta nkulindo byonna byenjagala byonna byenneetaaga gwe kirombe kyange Yesu jango weta nkulindo jangu jangwelo gwe Yesu mwagalwa wange jangu jangwelo jango weta nkulindo gwe kwagala kwange oli wange wendo senna nange ndi wuwo Yesu jango weta nkulindo mu buddo bw'ekiro munzikizeyo omwoyo wetawaza yange Yesu jango weta nkulindo gwe mulwanyi wange mu lutalo lw'omwoyo gwe ngaleeta esingika Yesu jango weta nkulindo
kasooka Yesu gwenkomerero yegwe mpeera yange Yesu jangu obwedda nkulinda twala ebyange byonna byennina ebyo byennina nzijuzamu okwagala Yesu jangu obwedda nkulinda Tubanga bako abatuleetera ebyaffe naye tulungamye so kutulungamye tulungamye ensonga eyo naye eveewo bateeketeke mu nnyumba salongolona enteekateeka eri eti nsaba emmere yegwe ku mmeeza abaana abato nioba olina kaveerako mu mpolampola teekamu nsaba ensonga eyo tugirungamye Salongo Ronald tambuza ekitundu ekyo kitambule abakulu bayingire ate abaana bafa bababuuseeko twagala okulaba embeera eyo ebuddewo nayo tuggalewo n'ekyekolo kusankaaga kyekolo kya ssaawa nkaaga ate ekyekya Ecclesia. Ye mwami abakolanga ne mwami Soiro era baali ba mukwano nnyo. Nabo Masudi atinga nze obwetwaniza ekifo ky'obwawumeni kansala ku byalo bonna. Kyengera Central, Kokwenjeru NP ne Kabojja. Nga nina ensonga lwaki omwana wammwe yavuddeyo n'ajja bangi mulina ebibuuzo bingi ebyokumbuuza. Naye ddala mubimbuuze nga mumaze okumpanguza akalulu mbawulire lwaki nakola ki? Nakumbuuza lwaki Nabuma wazze n'olemerako bangi bambuuza eyo. Era nga nze mmanyi nti entamu ewulira muliro gusooka, bwe batewulidde muliro gusooka tegenda kufumba. Tulina okusomoozebwa, tulinayo omubaka yenna atukubiriza. Wallahi wabaayo nga gyali ddala omukyala yenna gyannumirize wano Nabuma geeyogera olimba. Mwezi 4 ekifaananyi tekigenda kubeerako ekya Nabuma Sudati ekujja kubaka akabonero kange n'erinnya lyange. Akabonero kange eri ku ssaawa. Mulonda abaana abamuwe musooka bamukuze tuleme n'okukusayo wala. Nabo tebatuddeyo basse. Banange n'olwekyo bamuzizaako kyabanyisaya ogambye kiwayagala Nabuma bamutegeereza bamutegeere. Banange Franka Walusimbi abeemugongo NFP mumulabire ddala musobole okuwa akaguzi. Tuwe abaana baffe nabo bagyeko. Tebabalindira teri ssente. Basa babagamba okufaayo tebaagala kukola ki? Kufaayo. Ate olwekyo wali tebalina n'enfuna bingi kati muliwo abaana bammwe. Babeere balyeko abanga banaabaleeterako. Si bwe Assalamu alaikum warahmatullahi tukiriza waliwo emikolo egikyagenda ku maaso nyumba eyo awo lwatukiiko ezakubeera ekirawo tubategeezezza
okujja kukwata ekitwalo kwa ssente zimuweekizokugamu naye nga weekyagalako naye yakikwatekiseeza omulunga abatuteemuba yange ey'omuko eyange kumuteekamu omwana ey'omukokenewo Mama mwoyina abazzi amubosokomerera abalanga abazzi ewamukamwana okwejo mama omwana obakiwebataakugira ekitenge kumutwe eyanga erekananonyinoonakuanobeere wate emmere eyanga tokulinonyina Kateku wakati w'emmere eyo sireku kumbeere kwezeenga Katonda agesobola okubeera oli n'omwana asinga okutaawe oyo asinga okukwata omukono kubanga yetakiyasikataawe yabeeranga mu baana olwabazzukulu ebakalabi n'omwana olwasabalongira nyo amamutuusa mu ntebe abaana bafaba tubakubireko mu ngalo bannange ate bazze okubuuza ku bakulu tubakubireko mu ngalo abaana buwulizi munyambekaawo tukule ebyokunywa agula sitoowa tubeera biwakiro
Nyangolo bakuisha hapo. Kwa 10. Sasa sobala abase. Aloze simu. Nasonga kama simu. Nyangolo anachia kwa 10.
standard yeekwaso nayeedamuko tuta koleja ebisuubizi oba oyagala kutwala omwana wo okusoma omusomesa oyo omutuukirira mangu waliwo kati emisomo gino bagamba mwana okuyingira okusomesa kakusenya 6 kati ebiriwo oba oyagala ayitewo mangu oyinza okunkubira akasimu oba nokakubira omukulu ono ono nakutuusa mangu omukulu oyo gamba ebyo nebitakukalubirira nnyo biyingira mu biki biyingiza obwana okale okutende baba oyo atudde awo oyo mutabani waffe oli amuzaala ayagala tuyite naye ategee kubanga oyo ate otusingira oyo tutendeka kati tumutendeka ayagadde tuyite naye tumutendeka enyesigwa ekolaki nga bwetambula era ndowooza agenda agyetegereza bamwetasirwani kutegesi ono jjajja tuyita naye jjajja waffe Jombo yeddira Mpindi bajjajjaffe gye bazaala abaana abasooka bazaala bajjajjaffe ate abazaala ffe n'olwekyo tuvudde wala mugamba tutandikidde kuffe tuvudde wala nnyo ono ye mukulu Birikadde Luka muganda waffe naye nga bamuwa ekitiibwa yafuna kumanya omuntu bwonga bwera bwomulaba ekika kyatuula nekimuwa okuba nga ijjajja w'olujja ewaffe bamuwa omuntu mukulu nnyo era ewaffe baba tanasalawo olusefu tetuteeka bintu mu nkola kuja nga tutudde naye nze ayogera nammwe enya lyange liyinza okubabuzaabuza kubanga mbaga ntwedera butiko enya lyange tola nnyo okubuzaabuza abantu era ndidde nnyo ebintu by'abantu naddala ebyekika ky'endiga ndiridde nnyo nga bagamba banga nze lutalo kupita kati abantu abamu ne balowooza neddira ki ndiga naye nga neddira butiko kakati kyenakola eyo gyensomesa eyo waliyo ab'endiga bangi ng'olunengera abaaba kubanza bali banangana okuwa sente nengula ka t-shirt kange akaliko neddira ki butiko era batera nnyo babonera okundaba nga nkambadde ngenda kuki kusomero nebabuza nva mu t-shirt nga njagala kutegeeza ab'endiga bali nti nze bannange ze siri waaki nze neddira kuki bannange nze tutala okupita neddira butiko ndi musajja musomesa naatera okuwummula mbuza emyaka 2 nkummule nze emyaka 6 nkuwummula ndi musajja omusomesa ate omulimu w'emumwanyi zakonokufu n'ebigambo ebyo bannange njagala okuddamu okubeebaza okwaniriza obulungi njagala okusaba Katonda ayongere okubalungi kubanga Mukama ono yatulunze okulaba nga tukyalira eddaba nga tuli wano olwaleero n'ebigambo ebyo tweyanziza nnyo tweyanzeege otalabyeko bonna oba tulabire mu bagambe abo bwe tubabaddeko wano bazze okulaba ni mukazi waabwe bakyali naye okyala tuyanziza nyoyange tubakosa tweyanziza nyabo wala omukyalira bwenyi era ndowooza nga mutegedde efaanana okuvamu emiwanga ebitaano simuli mutono atemangamaga wano tafuya yategere sankuwazi kasita ngata mukumanyi mulujje wambakirizi nabi taata
se omusanze ndowooza mukala wakali ate kakati katuzeeko olaba jako ate ndowooza kinayitire lete emisennyo okujja okukola kinokya emisennyo nate olawaku niwalikukola musennyo niwalikusimawo obutiko niwalikufunga niwalikuzaala baana okukubira ebizibu byonna ebyalibadde emyaka gyendeka njogedde kintu obeera musango nyine myaka 3 kibiri tugiryeti